Ntasa family ya kati ngabo ogimanyi yimbe mukusasira. Full figure nakubira kusasira. Namugamba kino kyosasudde Luwaga. Namugamba kino kyosasudde Luwaga ku bintu byatukoledde Luwaga ngabereddewo abayimbi. Kino kyomusasudde kusasira nga tayagala kumanya nonsense. Eziri eruzira ensekereza nnuma ne bampe ekitanda. Ne banteeka ku mpingu. Ne banteeka ku mpingu ne bantwala e Mulago nga Luzira alemereddwa. Ne bagamba oyo bwafa biyinza okuba si birungi. Mumuteeke ku mpingu mumutwale e Mulago. Ne bantuika e Mulago ne mala ennaku 3 ne banziza e Luzira. Naye nga ndi ku mpingu. Ne banya omugamba mutya abali ku mikutu gyonna gy'osinzidde okubeera nti nno tulaba kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Yes, tuli ku Sula Motors nagamba bw'olaba kasengenge emabega oba n'olaba ekipande wane omanya tuli mu bondi ekyasinze okubeera n'emiwendo egiri affordable mu Uganda. Sula Motors wakemanga wakalenda we basangibwa gwe nawe muvubuka ayagala emmotoka ey'ekirooto kyo tugenda mu byabufuzi oyagala emmotoka zino zimpe enkoni oyagala butakunyooma ogenda ku deeti jangu wano wefunire emmotoka ku bbeeyi ey'ekibanja mpola ku bbeeyi eya layisi bassebo ne bannyabo. Sula Motors wakemanga wakalenda opposite n'amafuta ga bagayita ash African oil. Yes, bassebo ne bannyabo ogenda beera nga ate otuuse bw'obeera obuzaabuzibwa ennyambe ziri awo mu Kasonda zikubeko ogenda beera ate nga naawe otuula mu lubu lwaffe abalangira abatambula nga batudde. Bassebo ne bannyabo ndi n'omukulu waneeno mumanyiko bingi abamumanyi abalala abamumanyi nga omwami wa Shala Shoti. Twebuuza Shala Shoti omwami we afaanana atya yamufuna atya gwali guggwa gutya yono gwe tuli naye ng'ate emabega kaawo twamulaako nga bamututte Luzira ne tugamba ate okusanyusa Shala Shoti yabbye byonna tetwamanya byali bitya naye tumufunye agenda beera abitunnyonnyola omukulu. Sebo jetuliso siweta sebo oyagala neyagala kulikayo navaayo yesebo. Okay. Sooka obuuze kuba tulaba tutandikira awo. Abatulaba mbalamusizza nnyo amanya Luwaga Hassan. Luwaga Hassan. Yesebo. Okay. Luwaga Hassan mu bufunze yaani azaalibwawa era akola mirimu ki? Luwaga Hassan azaalibwa Masaka okyamira mu nnyenda awo ku Lweviira. Luwaga Hassan mulimu alina gwa mutwe akola masannyalaze ga mmotoka. Mutwe neŋŋamba yeye. Okay. Luwaga Hassan tutandikire ku mboozi abantu gye basinga okwagala. Shala Shoti musisinkana mutya? Shala Shoti musisinkana mu kibiina kya omugenzi Kisaachi. Harriet Kisaachi yalina ekibiina nga bakita Riders Production. Mwalimu Ready Titi, mwalimu Betty Mpologoma, mwalimu Shala Shoti ba Chris Evans. Kati nga mwendi nga ate ndi driver wa Kisaachi. Gwe yali driver. Nze nali driver wa Kisaachi. Biseera ebyo 2015 we watyo. Kati Shala twagendeyo ku bizinga. Bayitayo Kimmi. Shala tuva mu lyato nga tunoonya lodge. Jukira buli agenda kunyuma. Mwali mugenze kukola ku bizinga. Mwali tugenze kukola ku kizinga bakiyita Kimmi. Mutuukayo muva mu lyato tunoonya okusula. Kati nze nkeerewa Shala bava mu lyato bo buli afuluma mu lyato anoonya lodge zayo ntono. Kati lodge ziggwawo nga Kisaachi bamufunidde eyiye. Buli omu afunye nze ataafuna twalinga babiri kale. Kisaachi n'agamba Shala mwami Luwaga lwaki tosuze ne Shala kuba mwenna muli basiraamu. Kati engeri yoli gy'atali muganda wa gye byaggweereeyo aliranya omuzigo omuliro nga Shala nga twennyonnyola kiro ekyo naye ensonga nga ziggwa ekiro ekyo nakankana nali simanyidde ebizinga neŋŋamba Shala tukoze tutya nensembera nemubugumiriza ddala. Kati bubukya Shala yanyumiza ebintu bingi bambi. Namba bawa amukuba bawe talina mpisa bawe takola nanyumiza kasasiro yenna. Nabwo Shala zinjadde okusongamu olugalo era ofuuse mukyala wange tuba tukkiriziganyizza. Awo wennyini era n'avuga mukyala wange.
twayawukana mabegako awo. Mwache kati ki ekyabaawo? Ate ekyatwawula ne Saala bw'ayagala aba ayagala ate bw'akyawa aba akyaye. Kati Saala waliwo ekiwala bambi kikwano kyange bakiyita Rachel Namiro omuyimbi. Kiro ekyo nagendako nakyo out. Kati nze engeri gye ndi musajja omubiri ndowooza mbeera out tuzinaazina ebbugumu linjiikira nkigamba leki ebbugumu linjiikidde nze mpulira nkola mbikooyi. Lekyo yangamba bugambi sembera wano nanzijamu essaati nensigala mu sleeveless. Kumbe seeguyo olugambo waali awo nakuba ebifaananyi n'ateeka ku mpapula labba wasala soti afunye Rachel Namiro ne bitambula. Saala nakubira Titi namugamba Titi olabye ebintu Hassan byakoze. Titi namugamba musajja oyo twamulaba dda mwenzi nga bw'omanyi mpalaniraako. Titi n'ayogera bingi Saala ne twawukana. Mu bufunze Seeguyo w'olugambo yabaawukanya ne Saala. Yaleeta ebizibu. Yandeetera ebizibu. Wamukubirako n'omugamba naye musajja gwe. Nze ate nabyekangana bwekanze naye nvugana mu mmotoka nagenda okulaba front page amawulire galiko nze. Ogenda bisoma ogenda kulanga bankubira ne ku lugambo obaddeko. Saala n'akuba amasimu Saala n'akyankalana neegayirira Saala n'agaana. Saala n'agaana. Kati Saala bw'abeera naye ndaba omukyala mumpi. Ensonga z'abanga ziti. Ensonga ezo za mu kisenge. Ensonga z'omumpi n'omuwanvu. Naye ensonga za Saala omumpi n'omuwanvu. Saala oyo asinga n'abantu abatambula nno. Bolaba abakazi abalina obubina abo babigula abasinga mu kisenge awo. Katonda yamumma obuwanvu naye n'amuwa ensonga. Abantu bayinza obutabitegeera mu bufunze Saala asinga Gloria Bugi. Talina kyalina oyo amusinga just kikala na buwanvu naye Saala asinga Gloria Bugi. Wamwetegereza Gloria kalinga kasumbuusa kasolo kalinga ke talina kyalina talina era wallahi oli yose n'okikondako natulidde omwalo oli nentunula ne Saala Katonda akola ebintu bye. Singa Saala yeeyambudde singa abasajja bali ku layini. Singa Saala yeeyambudde singa abasajja basimbye layini. Kitegeeza Katonda alina ebintu byamma abantu n'abawaaba ebirala. Katonda alina bw'akola ebintu bye. Gloria Bugi singa alaba ku Saala ayinza n'omugamba gwe walogerawo talina kyalina. Talina gwe walabyeyo ki? Kale ebyo Katonda yamuwa kikala kyakubisa talina pozi n'ebbeeri kuba erya Saala alina ebbeeri. Buli omu alina kyasinga munne. Gloria alina bbeere akubisa bbeere. Saala amusinga. Kati olweki ekikusibya twakulabako nga bakututte Eruzira. Ensonga ezo zaali ziti. Kati Eruzira nakuŋŋaanya abantu emakindi awo. Nga bakuŋŋaanya ng'abantu abalina okulaba kusaasira abawe ssente z'okwekulaakulanya. Twali tugenda mu kalulu yali 2019 tugenda mu kalulu kusaasiranga yagambye bakuŋŋaanye bwe kyali kati tugenda mu kalulu omanyi bakalulu katuuka buli omu afuna engeri gy'ayinza okufunayo akasente. Tunkuŋŋaanya abantu naye n'abantu nno bangi nga batuuza ebbanga bali awo balindiza ssente za kwekulaakulanya. Kusaasira mugamba abantu babano baagala obatuusiza obubaka bwabwe wa muzeeyi. Nobanga nakuŋŋaanya abakadde abavubuka abaana abalema bonna ne babanjira mu kyaki awo St. Agnes. Abantu ne baba bangi nga balinze ssente. Kusaasira ne mugamba abantu nno balinze ssente abantu bakuŋŋaanyiza. Kuba omuntu bamugamba okuŋŋaanya abantu bataano abaconfusing babeera awo kiyinza obbalema. Naye nze nalina abantu abali mu 3 nga bonna bali awo balinze kusaasira abawe ssente. Ndayira nga ntya Katonda okulimba kibi ate n'okuwayiriza kibi. Kusaasira ssente yazifuna emitwalo 11 ejja ddoola emitwalo 11. Kusaasira kyayogera nagamba nti Luwaga ngenda kwegaana sikumanyi sikulabanga nako.
sente amaze zifuna ngazirina mu nsawo nemugamba oba ogenda kunneegaana zinfuna mmeka yali ansuubiza mutwalo nalina akayumba kange kabuuma njala kukamaliriza nemanya nti mutwalo inja zimbako n'ekikomera nguleko n'akamotoka ng'omuvubuka kusaasira kye yakola naddamu kulaba ng'aleese poliisi kugumbulula abantu abo era nayita ab'amawulire n'abagamba nze Lwaga simumanyi mufere kye nakakasa nti ekyo ekyobufere nali nkimanyiko nti agenda kukyogera asobole okukiriyalinga erinnya then ffe tudde eri tukole ki tugabane kati nalina full figure oyo nagamba Lwaga mwazanye byonna nabitegedde yabitegeera nawe bye mwazanye byonna nabitegedde naye kusasira tagenda kuwa sente tasobola kuwa nandabula nagamba kusasira nga mukwano gwange nnyo naye tagenda zikuwa nagamba tagenda kuwa de siringi eki embeerawo kusaasira bye twali tupanga byafuuka ate bya ddala fulufiga banga nti kusaasira tagenda kuwa de siringi kubana nyina ofuna omutwalo ogwo yatwala 14 kusaasira n'agamba nti fulufiga yangamba nti Lwaga nkulayiraga Katonda mugulu kusaasira tagenda kuwa sente zimmanyi kusaasira gwe tonnamumanyi nemugala ekisoboka nagamba gwe olina musiro ebiri bye mwakoze nsobola n'okutwala ewasali mu wulu n'obimugamba yabayita eddatta ebikonwa abayisa ebiyenje kola ekintu eki ngenda kukutwala ewasali mu wulu owabire kusaasira bye mwakoze kati bannaye toyogeranga ku muntu ng'olowooza tewali atamumanyi twabyogeranga leero ne bankwata kwolwo lwennyini zagenda okuwera ssaawa emu zinali siramangayo muntu gwatwala luzira nga talina walanti nga tayise mu kooti banteeka mu drone nenvuga paka luzira nga tebambulidde lwaki bansiba ku makya ne basoma erinnya lyange sadda nabasibe bannange mu baasi era banteeka mu drone ne banteeka emakindi mu kooti mulamuzi nansomera omusango bakita public nuisance nagamba avunaanibwa omusango gw'okusasamaza nembuuza ekitiibwa omulamuzi ne bani ku mukono naye kusaasira alina amaanyi mangi nga mubutuufu bw'otunulira kusaasira n'omulamuzi olabanga kusaasira ye mulamuzi ovanga yalijja mu kooti ovanga kusaasira okubanga tuli mu kooti ng'ali ku ssimu ye bw'ati omulamuzi atya nnyo kusaasira alina amaanyi kuba nze nalabako okusaasira mu kooti ng'omulamuzi ali mu kunsomera naye nga kusaasira ali ku ssimu bw'ati abasirikale nga bali ku miryango wali egyo nga balina emmundu 2 bali wali bambadde ebya black abakuuma abakungu nga balinze advisor waabwe bagende omulamuzi nanga nti Lwaga asaanye ovunaanibwa omusango ogw'okwefula kyotali bakita public nuisance ddayo luzira nemba ndiko nkono no si bya leero kusaasira nasimbula emmotoka ye kusaasira teyadda mu kooti yatandika kusindika maneja we kasajja kaali awo nze n'erinnya sikyalimanyi kasajja kaali awo nga kalugezigezi nnyo yo ne kagamba famire yange tugenda mufiirako ayagala genda kwogera bintu yegase ne fulufiga tugenda mulemerako famire yange nekaba amaziga naye mbagamba nzi bane munyambe mukuze baana bange kusaasira ye bwati bwakoze nze nga mmanyi sigenda kudda olw'abantu bewakuŋŋaanya nga nze ntya nakadda mutandika otambula nga ntambuza bigera nga buli ansanga kiikyo abaatubba kiikyo ndayira nga ntya Katonda bansiba etuzira namalayo weekses bwe bakugira mu kooti ekyawo ne bakugamba gende luzira amalayo weeks 3 nali nkomawo mu kooti naye nga kusaasira taliiwo nengenda nga fulufiga ajja naye nga naye bimulemeredde naye yali bali tebannamuwa bwa advisor nga talina nnyo maanyi naye nga just alina contact nengenda luzira nengamba fulufiga kati go ntaasa famire yange kati nga bw'ogimanyi eyimbe mu kusaasira fulufiga n'akubira kusaasira n'amugamba kino ky'osasudde Lwaga n'amugamba kino ky'osasudde Lwaga ku bintu byatukoledde Lwaga ng'abeereddewo abayimbi kino ky'omusasudde kusaasira nga tayagala kumanya nonsense
kyenamanya oluvannyuma nti Kusaasira yali aboza bujulizi nti nze singa nvaawo n'embeera eruzira bino Fulfiga bye yali ansendasenda ngende mbyogere nali sina bwe mbyogera nga ate ndi ruzira nti ate sente twakola bweto olugambo olwo yali ayagala luveewo nze mbeera eruzira nabeera eruzira wali ebintu bibiri bw'ovaayo toyize ovaayo oli mutemu nnyo eruzira nabeera eruzira n'enjiga bwe basobola okutta omuntu nemmanya nti bw'okola bwoti ne bwoti wano omuntu afa nemmanya bw'ogula perfume bweti ne bweti n'ogifuuwa mu nnyumba y'omuntu beebaka paaka ennaku 3 nga tebazuukuse bonna bali ruzira batusiba nabo oli akunnyonnyola ganze kale mwana bandeese oli namufiidde perfume nagasse bweti ne bwenti ate ekyankwasiza nabadde neebase ku mukazi be bali bawulira nti oli bamubbye ne bamuteeka ku ttaka ne batwala ebintu byonna essomo liri ruzira osobola okuva nze nava eruzira njogera nga ntya Katonda nga siboneredde nga nzize kuwubolera najja neŋaa nti Kusaasira wonna we mmusanga bwe simwokya nja kufa naye Katonda alina amaanyi nze simanyi nakati eruzira eyo bwewabeerayo biki ebyakutuleetera okutugamba nti bwe nzirayo ngenda kukola obukolo kati olaba omwana omuwala oli waali okutuuka wano ezo ziri fuuti nga 15 okimanyi nti awo wajyawo abantu nga 75 nga beebaseewo okuva wali tutuukawo 75 bagendawo nkugamba ekigambo kino nti okuva wali otutuuka wano abantu 75 beebakawo eruzira bazimbaho olwo eri fuuti 10 nga ku 8 eyinza osulamu abantu 226 babapanga omutwe ne gutunula eno omutwe omulala ne gutunula eno kati gwe bw'otunula eno munna atunula eno buli omu aba yeebase kabina ka munne kati abapanga alina kubalinnyako bw'ati n'oggumira era nkulayira gwe n'oba nga yeggweggolola mbu olina amaanyi ne bakuteekawo wali tosobola kwejjawo okuleka nga babapanguludde akwatagana amagulu n'asika bw'ati bagamba yingira kyokka mwayidde kawunga na bijanjaalo kabe naakawunga n'ebijanjaalo nze kati kyantwalira ndowooza wiiki nnamba nga sirya mmere nga bampa ebijanjaalo ne bampa n'amazzi bakuli taapu gyeziri ogenda wali ku taapu n'osena ekibakuli ky'amazzi n'onywa n'ebijanjaalo paka Fulfiga lwe yankyalira nandeetera ensawo y'omuceere nandeetera ebikozesebwa ebya bulijjo naye nga eruzira omuntu bwakusiba nakutwala eruzira ndayira nga ntya Katonda osobola okudda nga ogenda kuwoolera oba n'olokoka n'ogamba kamwesonyiwe era basinga abavaayo ate balokoka nova ku nsi era bw'oba n'ettaka ozimba kyaki n'obuulira abantu bw'oba mubbi n'obagamba muve ku bintu by'abantu bw'oba badde mukwasi w'abakazi ogakangule wali kimalaaya kyange kanve ku baana b'abantu ye ruzira ovanga eruzira nga tebannaba kusalira musango nga tebannaba kubuuza ki oba ki eruzira ensekere zokka ensekere ziri eruzira ensekere zannuma ne bampa ekitanda ne banteeka ku mpingu ne bantwala emulago nga ruzira alemereddwa ne bagamba oyo bw'afa biyinza okuba si birungi mumuteeke ku mpingu mumutwale emulago ne bantwika emulago ne mala ennaku 3 ne banziza eruzira naye nga ndi ku mpingu kati kuba akafaananyi ako nga nyina abampita taata nyina abakyala bange omuntu n'akuteeka eruzira ku nonsense nadda nga gwe tomanyi kye naliko naye ebyo byonna Kusaasira yansindikirako ekigambo nze saasoma naye gwe nakiraga yagamba nti I'm sorry for that yakisindika ku WhatsApp yange naye nkiraga omuloga kino ekigambo kitegeeza kiraŋŋamba akugambye nti nsonyiwa olw'ekyo sansonyiwa Kusaasira namusonyiwa saamusonyiwa ate bwemba namusonyiwa situla kyerabira ne bwemba namusonyiwa tekisobola kuva ku mutima nti Kusaasira yansiba paka ruzira wakati mukukwate bakutwalako ku poliisi
kugamba bwe nti bankwatira awo nga nzikirira motoka n'ekiika nga zivaamu abasajja mu motoka ne bandeka motoka ne ngenda eruzira ebyo simanya statement biki ate nabikola luvannyuma nnyo nga maze okubeera eruzira ennaku ngezi gutya amaanyi ga kusaasira alina amaanyi mangi nnyo kusaasira alina amaanyi kati otuuka otya kuba kooti yakulimandinga bampalimandi babeeranga bampalimandi kati simanyi Full-Figure ono yajja n'olupapula nakati mubuuza ebyalimu sibimanyi nali luzira nga ennaku zennyina okudda mu kooti tezinnatuuka ne bajja n'olupapula lwaliko nti production warrant ne bampa olupapula olwo ne bampa ne prison ne bampa n'akamotoka ne bangamba bakwagala mu kooti ne nzija mu kooti nasangawo Full-Figure ne famire yange Full-Figure nga alina olupapula lwali mu bbaasa ya kaki kyenyinza okujjukira ne balutwala mu kyemba omulamuzi n'alusoma n'agamba Luwagasani oteereddwa nawandiika ebintu bingi nnyo nakwatamu akantu nga kagamba nti case dismiss yawandiika bingi bwe yagira case dismiss famire yange neekuba enduulu nze nemanya bantadde ate nze nenkaaba nga mpulira essanyu nakaaba Full-Figure n'agamba toyasama naawe gira tugende ngenda famire yange nentwala nebebaza Full-Figure ne famire yange nakati ebuuza Full-Figure ani yajja Luwaga mu kkomera abagamba ekyo mukindekere nakati simanyi era takiŋŋambanga wabula wayitawo ennaku nga 3 nga ndi waka nebase nankubira nagamba gwe mazi zuukuka nemubuuza mami kishi namuyitanga mami kuba yanyamba ebintu bingi naye siyina valuzira nagamba nkuwadde eddakiika 15 oba olinnya booda pulezidenti akwagala mugamba Kyagulanyi nagamba gwe tolya mazi nanzenga mazi Kyagulanyi nagamba tolya mazi jangu wana gwogenda novuga emmotoka tugenda mu State House ate nze saana abamaaso n'okusenya saabijjukira ono omusajja abadde ki nagamba owa booda oba onkuba ekigo nvuga nga ontwala ku Salaama ewa Jennifer nantuusaawo nagamba Linda Alex ajje tugende nkutwala mu State House ndooza byakusaaga namba vuga emmotoka nga ogitwala Nakasero tomanyi Nakasero ku State House konze ku gate kikuba zonna azimanyi naye siyingirangawo namba vuga ku Sheraton wenyini w'opaakinga twagenda Full-Figure alina omutima omulungi bambi Katonda amwe kyasinga okwagala nze mu bayimbi bempangadde nabo gwe nvuza abayimbi Full-Figure wadde avuma nekiyinza okuba tekijja muvaamu naye alina omutima omulungi twali tugenda Full-Figure nagamba appointment yaffe eriko abantu 6 ate tuli bana ababiri tubajjewa nalonda awo abantu mukuba nagamba tule mu mmotoka omukaaga guwere netugenda nenjivuga paka ku mulyango guli ogwa Sheraton tuyingira tubeerawo ne batushekinga Full-Figure n'awaayo olupapula yalina olupapula ng'era luliko abantu 6 naye tekwali mannya g'abantu naye nga kuliko abantu 6 tuyingira mu State House tuyingira netubeeraawo no Full-Figure yanimba naye yadde kale nyingiddeko twali tuli awo omusajja kasajja kaali katono ne kajja kali mu bukooti bwe kati kagamba babayita netugenda wali nokugamba naabe engalo Museveni bannaye Museveni soko otuyise mu process awo okumutuukako kiba kitya kati okumutuukako Museveni era bano abawoza Museveni nvaako basiru tebamakiboogera tasobola kuvaako twayita mu geeti 6 Nakasera waliwo geeti 6 anti Nakasera aleka ava wano ndowooza nezana awo wemulaba mumulaba nga akeetooloola naye twayita mu geeti 6 ne batuggyako essaawa z'okumukono ne batuggyako abalina empeta bino babiyita ayiringi ebino ebyokumatu byonna ne babibajjako ne batandika okukebera enviiri kamu ku kamu nagamba mugende wali buli gwe bamalayo anaaba wali olina ekinaabiro kyogendamu n'onaaba noddako ekyokubiri bwotyo bannaye ogenda otuuka ku Museveni ate Museveni basooka tuwa caayi ne batuwa caayi bwe twamaliriza ne bagamba alina abantu abakedde oba alina okulaba naye mubeeraawo tubeeraawo twali tuli awo nga kusaasira tuusi n'omanya leero lubazi neŋŋamba nfudde
leero no bagenda kunsiba kusaasira kaze ate nga ffe nalina ekirowooza mu mutwe gwange n'abantu abali eyo abatakimanyi nga bo bagamba nti pulezidenti ayagala kusaasira kati nze omutima gwankuba nengamba bannayo omukazi wuuno atuuse nengamba famire yange tetegedde nti bagenda nakunsiba nentandika okukankana Fulufika nagamba gwe okankana biki oyo si ye yakusiba kati wuuyo netubeera wali netunywa caayi ngane kusaasira wali waliwo kayibanda kusaasira twagenda bangiko tunywa caayi netumaliriza naye nga caayi tagenda obukopo butono buno obwaba China kalinga ako akakebe nyenga tekagenda saakamalamu nga mpulira njagala munywa bwadda nga ntidde nemutunulako obwenti bwantunulako nga nze nankoze ensekere zinnumye erumye omanya abalwadde basiriimu nga bwendi Fulufika nagamba oyo si ye yakusiba mugamba yo nga naye nga sobola kwogera olya nga naali wali tawulira nemugamba yo netunywa caayi tumaliriza waayita ndowooza essaawa tuba twagenda mu State House ku ssaawa 3 7 twamulasanga 7 process eyo namu kulya kola biki kati netandika okumanyiira nga ndaba tetumulaba ate ndaba kusaasira ali bibye kayibanda ali ku bibye buli omu ali ku bibye wabula tuli awo buli omu tukoze tutya bali tuli awo ne bagamba ttiimu ya Fulufika mwenna musituke tusituka Museveni atiika tolaba nti wano njogera naali eri awulira Museveni bwombeera mu maaso tosobola kwogera anti kino kijje ku nze bw'oligendayo oba wagendayo simanyi kati ojja gendayo okankana Museveni akutunulira bw'ati n'akutunulira bw'ati ne security yokka ebeerawo etiisa n'empisa gye bakuyisaamu ogenda omutuukako nga watidde kati ng'ate ali awo naye nga nze ndi wano naye nga tawulira kati Bafulufika ate baba mumanyidde gwe maze yogera tosobola kwogera naye nga soogera nga ntidde tubeerawo nze n'atubuuzaako n'asooka atuwa ezo ssente z'omukwata mu ngalo bw'obeera wakatuuka nga tonnamukwata mu ngalo kasi omukwata mu ngalo akuleeta nabuuzaako osibye otya ne ssente mu ngalo agaba emitwalo 5 agumubuuza ne bw'oba olina obuwumbi kobeere nga gwani alina okuwa emitwalo 5 agumukwatako mu ngalo ne bakuwa obudde bw'ebifaananyi ne bakuwa tayimu mwoyogerera tebakuba ebyaffe byali biwanvumu kusaasira oyo sijja byogera ajja swala badde nsaba mulekereyo naye ng'omukulu wamugamba ensonga namugamba Museveni nabimunyumiza byonna naye ebyaddirirako mbadde nsaba mbireke kuba kusaasira ayinza okufuka waali kuba teri akimanyi tulinga bana abakimanyi ate tukisirikidde kyamanyi naye nga wali onnyonnyola wali nga naye atudde wali n'afuka emirundi 6 olabye omuntu afuka emirundi 6 ng'ebibuuzo bifuuse ebibuuzo nkakasa okuva olwo Museveni bye yaddamu kusaasira yazeeyo kugendayo mu State House kati amaze ennaku nnya nga azzeeyo abadde taddangayo era Fulufika yamatutte tasobola dde kulaba ate nakyobe kati era yalipidde Fulufika n'amutwala sijja kwogera Museveni bye yayogera kubanga nja kuba ate mukyayi nnyo kubanga kusaasira kale buli muntu aba n'ebirungi n'ebibi kusaasira sitalina bibi byokka birungi byokka n'ebibi ayina ebirungi ayina ebibi kusaasira ayina ebintu bye yali ankoleddeko kati bwe mba njogera mwolekeramu ayina ebibi n'ebirungi kati essente zino yali emitwalo 15 bakuwaako wadde singi 2 naye zagenda bwe zityo omanyi singi 2 singi 2 ozimanyi sizirabanganako badde manyi bwe watuukayo mu state ne bamusesemyako ngaekyebi bamwongera bwongezi bamwongera bwongezi kirezi kiro 2 omusajja abadde ki
bamwongera bwongezi kilo biro naye sente sente gazitwa Seven talina budde bubino ngalo zimulume alina abataka be bali wali omanyi minzani zino ezipima empuuta gwe mulimu gwayo nga bo baliwo okupima sente tibwe biri ebiri kilo bbiri bapima ebiri ne bapima n'etaano etaano zisala wako sente mu state house sente nga ziri 15,500 eza kilo era Museveni agamba bugambe oyo mwekiremu mama kati ebiseera ebyo twali mama nakyobe nga yali mu sente kati kiremu ebira mu sente mmeka zatulemu okubala nze zannema waliwo akavubuka bakayita Alex kakola ne full figure ke kasoma kwaze nabalanga otuuka milioni nga 7 naye nga ziba nnyingiko so kati gwe bakola kiro mmeka saayina akawunti bagamba sente zaffe zinagenda ku akawunti nga sirina akawunti kati full figure ne bamugamba tuteeke ku akawunti ya full figure nafuna nafuna yazimpa full figure tebamuddamu kigambo ne bwataali zimpadde nalyako emirimu ziteetawo sinempamayo wagamba ebyo byonna kambikozesa nempamayo era bw'ogenda mu bitabo kolo napamayo state house era mu bitabo mwendi negoma nti ekitegeeza omuntu wa P3 twasanga abantu nagaffe tumaze wano emyezi 3 omusajja tetumulaba we bali awo nga bayitako buli lunaku naye nga tebamulaba naye full figure ne bwasimbula kati amulaba full figure ne bwagenda ku gate bagamba mwana president ayitawo simanyi manyi gyagajja naye kati full figure okulaba Museveni kimwetaagisa ate kumala kunoonya bantu mbwane antwala n'abasirikale bakimanya abakomera butegeezi nti gyali n'ayamba amanya bumanya nti nze kati Museveni oba ali lwakitula n'agivuga paka lwakitula era ku gate bakuba simu full figure ina appointment wano niwo batalina bagamba oyo muleka ayingire wala wa muzee yazze ye nyini Museveni abeera ku TV n'agamba nti dota kati gwe omusirikale oyinza omugana ng'oli agaye nti dota naye nga sente ziri awo waggulu muganda wange na zinava mu state house nembuuza full figure lwaki tukyalina oluguudo olw'ettaka mu Kampala wano oba mu Uganda sente ze bali abagenyi bokka ne ze batwala teziriiko ndowooza mbalirira Museveni akuwa milioni 2 n'abanga akuwadde siringi 2 ayogera ekiro 2 ng'alinga akuwa 15,000 so abagamba ati nno omuzee essaawa yonna agenda kyewalabayo tasobola mpozi ng'afudde ekyo nkikkiriza mpozi ng'afudde kubanga okufa kya buteewondi era agenda kufa gukyogamba Museveni akyalina emyaka 15 maaso kati 8 bwogata tasobola n'aba president nengamba full figure taweza weeks 2 kati banga ligenze naye Museveni takyaweza myaka 11 okufa kya butonde era tagenda kunyigira nti lwaki oyo muvubuka ayogedde bw'ati nange ngenda kufanyiza omusooka ayinza okunsooka naye bw'ogamba nti tugenda kulonda bategeka kulonda Museveni aveeko temukisuubira mpozi ng'agambye nti nze ngenze mu Amerika omwana n'agamba muzeeyi todda nga balina akabadi ke bakozeewo soja tobamazeemu amaanyi muganda wange akalulu tekasobola kujjako Museveni n'ebyokulonda mwaliwadde mwabivaako dda ate ne kumaanyi ge walaba mu state house era olaba nga tewaliwo kisobola mujjawo pozi Katonda nga yasazeewo obadde yala kuva eno ogenda omukuba afe obadde ogenda mujjako otya bafuutu soja baagala mujjako batya oba kalulu oba maanyi akalulu tekasobola amaanyi tegasobola bawumu ne bwe mweyiwa ku square wali simanya square ne mweyiwawo omutwalo gumu Museveni asobola bakuba n'abasaanyawo ate ne batabayamba handi Museveni kyenamanya Museveni ddala muyeekera Museveni tatya kutta timbu ate abantu baafudde kati ya akola atya musajja abuusa obuwanga bw'abantu buli eri eruweero kati gw'omugambe mutabangula eggwanga abakoledde n'enguudo naye nze kyenjagala Museveni byonna abikoze azimba amakomera kukyewalabayo azimba amakomera tetulina makomera tewakimugamba bwamulaba nali ku nnaku yange naye neyozaako nnaku ate kati mbijjukira kati
mbijjukira kati naye azimba amakomera tetulina makomera bali mu by'abantu abantu bafa eruzira eno message mugitwale bafiirayo tolaba nti mulaga abantu bafa abantu bafa eruzira ambulance ziri eruzira ziddeno zitwala mirambo naye nga bafaaki kwebaka bubi n'okulya abasibe Museveni tagula mmere ruzira gavumenti si yegula emmere bwe bamanya nti Lwaga yabbye nga bamusiba nga bamusalira nga bagamba nti kati be basalidde mwenna ku weekend mugenda kabaali kulima kasooli gwe mulima Museveni yakola nga ayina ebyuma ebisa nga bamusa nga batuleetera cyacu gwe tuli ate fe abamulima abasibe akawunga nga bakatunda nga mwe mulya cyacu omanyaka nze nali simanyi nti waliyo akawunga ke bayita namba 6 bw'oba olya namba 2 n'ogamba bino ebiwunga bibi nze sikyalina mmere gyondetera ne ŋŋamba eno mbi kuba namba 3 ye cyacu nalya ebisembayo okuba ebyo byeruzira Museveni abantu bafa eruzira prison ejja n'ebala ne bagamba nti kati eyo woodi esulamu abantu 216 ne babuuza Katikkiro mubaamu bakatikkiro nga ye bamusala emyaka 5 talina nasuubi yali awalinze 5 gyegigwe babawo obuvunaanyizibwa bakusalira emyaka nga 10 bagamba nti kati basalidde 10 agenda alime naye bano ba myaka 5 amalirako oluzira ne babawo emirawo ne bagoya akawunga k'abasibe naye omanyi nti eruzira kizibu okubala abantu ekitone ennyo luzira kuwe nabadde ku limandi ekitone ennyo olunaku bafawo abantu 9 olwo tebafudde 9 nga bafu kati erinnyo likuluma eruzira lerikuluma leero ne bagamba ojja mala kuva mu kkooti tukuulemu erinnyo naye nga kkooti bakuwadde mwezi mulambo olina okudda mu kkooti obulumi obwo n'obeera nabo weebaka bubi bannaye tonzijukiriza luzira nyinza n'okukaaba amaziga omuntu akusiba n'akuteeka eruzira bw'otamutta eruzira nkugambye nti okomawo oboneredde oba ng'ofuuse wa ttabbu nnyo kituufu akwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntaana eruzira nanti n'abali abasirikale baba baagala okulaga nti emmundu zikola kati eruzira naye bw'okwata bukwasi bwati katimba eruzira bateekawo akaguwa akayero bwe kati akaguwa kasooka buuka n'odda ku katimba bakkuba ebigere era owulya gavuga bababababa nga bamukubye oluusi abadde tayagala natoloka naye nga olwo alengedde emmotoka eyambuka n'alabako ku mmotoka n'alengera eri ku bantu n'akwatako ku katimba ekyo kikkubye eruzira amasasi omusajja abeera eruzira nga tafulumyanga ku ssasi kati bwakulaba okutta ekatimba n'atwala lipooti wansi ewa osi badde baagala kutoloka abaana babakuba amasasi abantu bafa Fulufiga byeyankolera kugenda pulezidenti ne byennafunayo bampadde ssente nina amaka malungi nnyo ekabuuma Fulufiga ampadde amaka we Busega angambye Lwaga ne bambudaabuda singa omukisa kubanga era naliwo era nga ndi driver wa Fulufiga mirundi Fulufiga gye yakalaba Museveni era naligenze nakati tugenda yangambye nkutwala kutwala muzeeyi yaddemu akubuuzeeko naye omanyi kibaita okubuuza ku muzeeyi sajja wange ali ku kamera lwaki temumutwala yagendayo dda muzeeyi yagendayo dda nze kusasa simuwalana mukwano gwange ne juzi yazze wano kusula motors yansanze ntudde awo namba Lwaga ng'obuze nemugamba mbaamu naye nyirira mwekubira ku simu ne munyumyamu kusasira lwakuba eri mbadde na mukubira tunyumyemu owulire simuyinaako mutawaana nesobola kwerabira kye yankola namusonyiwa kusasira yali ava wa Salimu Salendo yafunayo ssente nyingi nemusanga okuseruwali nemugamba Kathe ngulirayo ekyokunywa nagamba Lwaga bakuwe buli kyowulira kyoyagala bakuwe buli kyowulira kyoyagala kuba ne boona omuwalana kati kusasira nze mwetaaga yita neetaaga kyekituufu kubanga olwaleero nja funa oli omuntu angaye nti nyina omukolo gwange njala kusasira nyimbireko okitegeera
kusasira mugamba wawe gendo yimbe wali omukolo bampadde obukadde bubiri oba busatu kale kankweka kadde kusasira nyamba yimba ayimbe tola nti kati bwoteekawo oluwanyi osubwa omukisa guli kuba sina kyengatta kusaasira ate yalina kyasobola okungattako kati sola wala nakusaasira nekyakuyigiriza ki mu byonna nze eruzira kye nayigayo ababba bave ku bubbi ababba njembawo emirimu muve ku bubbi nze nkubuulira eruzira bw'ovaayo n'oddamu n'okola ekintu kyekimu ekyakutwalayo bw'otafa ogaggawala kambuuze batugamba bw'oba wakatuukayo nti bakkubako eruzira tebakuba eruzira bakuba singa bakuba ekide nobaga nti kati foreign prison egenda kubala basibe oba n'oyogera oba nensumulula omugaati neŋŋenda wali bwe nsumulula omugaati neŋŋenda wali nti ngenza oba kufuka nensanga oliddeko toosi bakkuba embooko bibiri mu bigere naye bayinza okukubako nga ataano ne bizimba oba ne biyulika ne bakutwala mu ddwaliro prison ezikkuba sebo sokoleke abbi omugaati eruzira ovaayo nga tosobola yadde kukwata kasaanikira ka muntu kati eruzira oleka omugaati awo kuba fulufiga yagindetera oluusi ne ginvunda nako n'owaako bakyaliiba awo kati eruzira toosemu bakuwoleza uniform paka lwe balikutanga ogiwadde omuntu agiriya agamaze mpa toosage buli wendaba uniform yongeddugadde enjoozi eruzira omuntu alina erindaazi ly'ebitaano omanyi kyebata erindaazi ly'ebitaano gwoba wabba fuso omuntu alina erindaazi eruzira erindaazi oba kabaka oba togambwako oba togambwako so nga tuwumbawumba tugendera kudda mu kalulu okyayinza okuddamu era okuŋŋaanya abantu akalulu sirabana kumanya mutuufu gwe ngenda kuwagira naye muzeeyo ono agende ne muzeeyo ono omuntu yali akuyambire era ngenda mumuwagira naye njagala mbeere straight si byakubba abantu sigenda kubba nava ku bubbi naye nga kusaasira era bazibaawa nti mugende mukola ebintu bwebiti kusaasira talina kyakoze kusente zonna ze bamugaye nti genda okole kino talina kyakoze kuba bazimuwanga weetuli zino za kino ng'agula bwa apartment mugagga oyo mugagga Museveni juzi yamulumba emazaga n'amugamba gwe oli mukazi mugagga njagala nzize kulaba banaku naye gomanyi Museveni okwogera ekigambo ekyo kitegeeza naye aba akimanyi nti ze muwadde agenda zirya ate era Museveni yensobi gy'akola Museveni si yali akwata abantu ng'abo n'abateekayo nabo n'ensekerende zibaluma n'amanya nti ekinsibiza wano nabbye sente okola oluguudo okuva wano paka wali mu junction ku lw'ebusaabala olabe obugagga bw'oba nabo layini emu bakuwaakaakuukayiwe kati omuntu ali oluguudo okuva emukono paka katosi ku mwalo n'alya layini namba n'agamba tukoze katola no president naye kuba aziyitamu aziraba aba ayina obbasiba singa yali asiba abantu ng'abo eggwanga singa liri wala Museveni yefuula ayina ekisa ate yefuula mbubuye mukambwe ezo embwa singa azisiba ndikusaasala kukwata sente z'emakindi luzira naye gwe omuntu nabba n'omwongera n'abasirikale kiba kitegeeza ki ye yennyini yasibye eggwanga emabega ye yennyini muntu nodda ku mabaati g'abasajja bano abakalamojja abanaku n'obasiba ennaku bbiri omuntu n'akuba abantu amasasi n'agamba nze ndopa wa Katonda nga ne pulezidenti takyayagala kumanya n'agamba nze ndopa wa Katonda ebyo byatiitiira oyo si obuzungu bungi basebo ne bannyabo nga tuwumbawumba bubaka ki bw'olina eri Catherine mwagala simuinaako mutawaana naye bwambanga okoze ddiiro n'omuntu teweefuula kwefuula kibi abantu bakola revenge so singa nali wakola revenge either ku ffembi wali wadde tewaliiwo aliwo
naye olwokuba nti omuntu nze nkola nnyo ekintu sikola nnyo ekintu nga nkikolera mu busungu kuba omala n'ogamba kale nakikoze lwa busungu nze ntwala obudde oluusi mba nseka nakuseka naye nkola kye naalikoze naye kibi nnyo okwefuulira omuntu njagala nnyo fulufiga obulamu bwange njagala nnyo fulufiga abatamwagala bagamba omukazi awemula nnyo avuma biki gwe kati nga gwe abeera naye era amulabyeko ebirungi byakola sooka obabuuli fulufiga togenda mujja mukyakuvuma kuba naliko naye mu state house nga amatako gaba matako Janet n'atuma abasirikale bagamba mugamba akendeeze ku bigambo ng'abagenyi weebali kati bw'aba asobola okwogera ekigambo amatako mu state house kati ate gwe omugambo eno mu nfuufu naye ng'ebigambo bye ng'oggyeko ebigambo bye nti avuma tawa abantu kitiibwa fulufiga oyo mukazi mulungi ayagaliza ng'oggyeko bino byavuma ayagaliza mbaddeko n'abayimbi naye sirabangayo muyimbi oba mutwale mu bayimbi kuba naye muyimbi ayagaliza nga fulufiga ayagaliza kusaasira abagenzi ebbanga lyonna ewa Museveni tatwalangayo wadde Sserugga amuzaalamu abaana agenda ne ba Amina alondalonda biwala ebiwunya n'amatako bya Amina ebyo ebiwunya obubino ebyo byagenda nabyo fa kyotwala bbaawe agamba omusajja nti ono ye bba wange ye taata w'abaana walayi kusaasira tatwalangayo Sserugga gwe mbuli alo lunaku lwe yali amugenda nti kati ngenda wa president yabaddeyo nnaku nnya Sserugga yabaddeko nga Sserugga kwali yabagenzeeyo nalabye omwami nga gwe bagenze ne fulufiga ye mwami we simanyi kyogamba nti kusaasira bw'asitula Sserugga n'amutwala ewa president bamugamba nti oyo muleke tayingira tayagaliza ali ku byami n'ebiwunya amatako ebyawunyaawunya edda byali nabyo byagenda nabyo tekipapa ndowooza kyekyo nze simuyinaako buzibu nze era mwagala kubanga sera teyali kusaasira nze Museveni saali mulabye amannya go gwani Luwaga Hassan byonna ebyogeddwa si byabateesesi ba TV eno bakyana eno bassebo ne bannyabo bya Luwaga Hassan ng'omuntu tetujja sukkakaawo ebigambo bagabe bibyo ebigambo ebyo mbyogedde nze Luwaga Hassan totamidde oli musajja musiraamu mbyogedde byange nga nze simuyinaako buzibu mwagala nnyo mukwano gwange ebyo bassebo ne bannyabo